Yesoke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo. Bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda. Bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate, Kawanga ne Kateesigwa. Kaakati bagwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu. Musobola okujja mu Kyotera film production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute, oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 omanye ebisinga okukyotera film production. Naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukuza ekyokuzanya firimu. Bakwawodde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okuleka nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema, mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema. Entandikwa egenda maaso ate nete era nga Duncan Digital Studios tutandika butandisa ate nete. Basabo ne bannyabo okamba njulire abatuma job agency. Oyagala omukozi oba oyagala omulimu wano mu Uganda, weekwate bannaffe abatuma job agencies. Era nga mu kaseera kano kennyini beetaaga abakozi mu bwangu ddala: banking agents, bakashiya, secretaries, badriver, abasomesa, bamakanika b'emmotoka ennene, mobile money attendants, office attendants, abakola mu hardware, abakola mu betting, school matrons, abakola mu farm, private guards, cleaners, ne ba housemaids, nga kw'ossa n'emirimu emirala mingi. Era nga mu byonna beetaaga abo abasoma saako nammwe abataasoma mwanirizibwa. Okumanya ebisingawo osobola okuba ku namba z'essimu wano wammanga 0758 4 55 oba 0778 55 72. Osobola otusanga ku ofiisi zaffe erina Teete ku luguudo oludde Makayi. Todde mu kkaba lwa mirimu nga waliwo Tumo Job Agency. Yesoke yatugenda maaso ate nete yesayo kutandika etandika butandisi natenga bulijjo okuva mu Miss Production tutandikidde omulambalamba isola about this and VJ Omi official as usual nete ekyatandika tugenda maaso mpolampola sagala bakunyumirize ate nete Duncan Digital Studio entandikwa firimu egenda maaso era nga namujuzi Rehema ku screen kwali ekyali kunyanjula tutandika butandisi tugenda maaso mpolampola natenga bulijjo. Tosubwa Mzee Kaliyama is back in action. Tuchali kunyanjula egenda maaso Kyamuhendo Angel nga naye akomye mu firimu yaffe etandika egenda maaso natenga bulijjo tutandika butandisi mwenna abatula ku mikutu gyaffe munayizawala era abatugoberera abatufollowinga tubaagala nnyo mwebale genda maaso n'okuleka nti mutugoberera. So teweerabira okusubscribinga wadde okusharinga. Tegeeza ku muno nti tukoze ekitusimbudde twakomyewo mu nkuba mpya Nalujja Fiona. Tugenda maaso n'entandikwa firimu natenga bulijjo nagambye minze nkwereza Namuga Immaculate saagala bakunyumiriza bunyumiriza entandikwa tutandika butandisi mpolampola ntandikwa ya kifaananyi tutandikiddewo egenda maaso. Duncan Kataala ye producer era nga ye director firimu eno egenda maaso tukyatandika butandisi. Yesoke yatandika butandisi egenda maaso ate nete Duncan Kataala okutuusa kakatandikidde luddawa tutandikiddeko ku ndagu. Jjajja ebizibu nga bitabuse nnyo leero ffe tulinga abalina omusango gwe twazza ku duniya gweguli ekyo kye bayita duniya okuba kati mwe yava ku kyogalamiza eri mu kusandabula kirungi mwakitegedde. Mwakola obuzibu era bubakyalemye okutegeera ni mwabukola kyova olaba okubonaabona ku kyaliwo tukiraba jjajja naye temulengera embeera bwetabuse gwelindako n'otera okuggwamu amaanyi ag'obusajja. Jjajja era oyogedde ekituufu omukyala n'awawaabira omwami ono ebintu bye bannaye ng'ejjayokala mu okusooba byonna mbiraba asooba emirembe. Jjajja emirembe gikomyewo gitya okuva ne twazaala abaana bano ebizibu nga bingi abaana bo mwafuna zadde nenze ndaba kibooko ze ziriwo. Jjajja munanga abaana tubaagala bweguli kati jjajja ekizibu kyolabye kiki weetegereze. N'agamba ndi okuterera kw'ekyalo ekyo ensobe yakolebwa abantu abasinga mu bufumbo bamanyi okubulwa ezzadde
kati bwe babulwa ezzadde ne bagenda ku ndagu okunoonya ezzadde kati ezzadde lye baafuna lyali lya balongo ensobi gye bataakola omwana omu yali waabwe n'omulala teyali waabwe jjajja naye katuyinza tutya okukoloza abaana tubayina naye omusi waffe kyogamba kijja kitya si wammwe baba banja naye omusi n'agamba omwana omu wuwo omulala si wuwo wuliriza jjajja kati ate nga ffe twabayonsa okuyonsa kirala n'okuteresa kirala kati wateresebwa kati jjajja omwana omuntu muzaaya mumalirivu akooyo okubwa emiggo bannange ensi eyinza okukuba omutwe ne guva mu sayizi entuufu mwe bagutondera ne gujja kutunula ng'emboona sejjembe sajja kyaliko kati bizibu bitandise omweŋŋanga kaakati abaana bano balina obbaawula era ebabaawula abaana tebaliddamu okulabaŋŋanako kyekiriwo jjajja musajja mukulu era abantu talina wakole bajjajja kyebamu owulidde oba towuli mpulidde jjajja okakasa ye jjajja sebulevu musajja atu bimusobedde yenna embazi muguddemu lwa bizibu jjajja kati omwana oyo naye kale yasigala naye awo n'aba wange wuwo mu kumuzaala era guno omusi kaakati gwe bw'oliwo omulabye ng'olinawo omusanze teweekanga naye era tolitwala wuwo waka kufuna kyakulya mwana wa misambwa bw'oba toyagala kwewa miggo nga tukulekera ekizibu kyo gw'omanyi omwana temwamugya ku ndagu naye endagu bw'eba eyina byekuwadde manya eyinako ebyayo owulidde efirimu egenda maaso endagu bw'ebaako kyekuwadde eyinako ebyayo weetegereze efirimu egenda maaso njagala olabe nyaba okkiriza siina weŋŋaanira bannange abaana baali balongo nga babaleeta ekyalitandikwa firimu egenda maaso tulaba ejjini ly'ekibuga entandikwa tutandika butandisi kaakati saawa yakuba tuleese jjajja kale nga bwe tuleese era tubadde mukkirize mwana akomyewo ewaka era ng'ebbanja bwe libadde mubabanjiza kibooko bagiwulidde tetulowooza ebikugunyu bitonnya musaayi kaakati nno kibooko baziwulidde ekimala bamepigwa bamewona bamepiga yeye kama dunia imezunguka ne batandika omukolo ogw'okulayikani omwana bamuzza olaba mwe abagenda ku ndagu ojjayo obugagga kyonna ky'obojjeyo naye ekitundu ku ebyo by'obojjeyo kiba kisigala kya ndagu kati amabanja gonna agabaddewo badde tategeera bizibu ki kwe biva asiraanye musajja atwembera tekyatambula nga bwe yali ajagala kumba abanjibwa omwana ne bamuzza omwana bamusuubiza okuddamu omulaba naye si mu mbeera gy'asuubira gy'adda amulabamu naye mwana muneta mulabangako weetegereze naye kuuma ekyama kino kyama ekyama tokifuula olugambo nga alina emimwa egy'oluweerera egy'olugambo bamugambye kino kyama tekifuulibwanga olugambo waalikikolera wonna aliba aleese buzibu ebyama by'emirubaale bino tebiba byama weetegereze omwana bamuziza gye yava ebbanja libadde libanjibwa bamugambye akuuma ekyama nayoona n'akuuma kyama ki ekyalo kibadde kiraba abaana bano babiri nga balongo ebibuuzo bibaawo bingi omaze okuzza omumwe waabwe ameyenda wapi ate ameyemba bwati otandise ebibuuzo ebitunula ng'olugambo ate twaluganye olengera kama umepiga mdomo yako wewe unaleta maneno yako staki maneno jajja si maneno alengo tunulanga maneno jajja si maneno ago maneno gotandise ate kama unaleta maneno tetwagala maneno wano yagenda kusika kati omwana gwosigaza berenga yomu naye kasita balisisinkana kaliba kaweddemu yamuga kaliba kaweddemu no firimu egenda maaso muteeka basi ono alengedde mu n'engeri gyadduseemu gye bamututte bamugye ku mmere ne bamuzza mu bw'omusambwa era abalongo bano mwegendereze nnyo neeyisa zaabwe tezitera kubaza abantu bonna abalabwa ebintu by'edduniya si byangu ow'emimwono emirebevu bamugambye okuuma ekyama n'akuuma ekyama n'emimwa gye gye tulengera egirebera giti mweza jajja omwana yabuze dda
Efirimu egenda maaso katulabe ludda wajja bigwera njagala olabe. Kana nono. Era bamugamba kokomezaawo ono manya ati ebizibu byonna bigenda kuggwaawo. Ono omuziise abantu bangi bayingira endagaano nga tebamanyi makulu gaazo. Kati endagaano zino kiyinza okuddirira omusamba gw'ekiboga ejjiini eri ekiboga gyetandika egenda maaso nate nga bulijjo. Duncan Katala yenanye firimu asooka tutandika butandisi tugenza mu Ugandan movie Ronald Omusiru Nassali Judith Sam Kapula bonna bali mweno. Duncan Digital Studios beba producer bakutusako cinema era nga saagala bakunyumirize. Kale okuva ku lunaku olwo wayita emyaka 25 twagala kumanya ki ekiddirira. Tuli ku kitundu ekyeriwa amata mu district ey'ekibuga. Waliwo abavubuka baabana abajja nze nagaana esiga owulidde Kasowole naga kanonja kayimirira muguba guggwa ye Kataala. Kakati Kataala waliwo omulimu gwe bamwesigisizza najjalembeka amannyo omulimu asemberedde oguggusa. Naga kino kyo kyaweredde ekigambo kyange kyekikyo kyogaawe oyogera nze manjogedde. Kasowole amagezi g'amasiru ge mangi ku mulembe ki diiru kiki gwe Kawaji mwannyoko gyali kati genda omugambe essuubi lye namusuubiza libuze. Essuubi weeriri tondwisa gundi naawe. Efirimu egenda maaso. Kawaji ye mukoddomi wa diiru ki Kataala yaleesaani weetegereze. Sooka onzijemu ebintu bye luli wagenda emisinde wano singa ali mmoroka nandikoppye ennamba. Ono naga esente alina bintu byonna gwe naligamba lyessuubi lyessuubi tozanyira mu ssuubi. Efirimu egenda maaso weetegereze. Kataala ng'awaga Kasowole kale omuliro mutono naye bamukumaakuma bamukattadde ku lukaliriro. Kasowole aveemu ku nti kinkubye lwakajja tugende tokkiriza badduke. Laba emmaali baze nojja sole kigendi ogamba ki kati ng'ompise kifiifu nagamba omulenzi ono yakugwa ddaalu akuba gwe naawe nkugamba ebigambo obanga ali muzannyo kino ekintu twogera ku nsonga za mutima simanyi lwaki ozirooleza ng'ez'ebibumba oba obutaago. Omulenzi y'ono gwe nagamba Kasowole. Kasowole yagamba omutima ogutwala kati naye ennaku zinaasula teyebase kuba awulire omusikambula kabuyi kati aseetuka simanyi wa ku mutima gwe wasooka ozzaako kabuyi. Lwaki naye otawaanya banno omwana wo n'ebirooto afuna byambeera kyagambe kyekyo. Omanyi nga bwandeese muganda wange oyo ndowooza ensonga zo yali azigambye be bano abantera awo emmaali tebaba tegudde woowe. Kati gwe tosobola kweyogerera ebyogedde kuba ekyasoose wakiwulidde era akizeemu ne wano. Ono yawulira ng'afa enseko naye bannange kiki nze nawe sijja kukulabya nnaku n'amugaasa okuntunuulire wadde rivansi ekyennyumanyuma lubaawo naye tomala gampisa mu maaso. Omanye ekyamaguzi tekiri ku ntunula ya lubaawo. Nedda kati ayinamu talenti ey'okuziimuula. Kati omwami ono n'erinnya lye erya Kasowole tatunula kumala bizibu by'ono ate ennaku zino abaana b'obuwala baagala nnyo abalenzi abamalira ebizibu. Kwegamba mu bulamu relationship olwaleero ejja nga oli azze gy'oli bizibu naawe oba okimanyi oyimiriza bizibu. Naye ye buli wakuwa essimu y'abalenzi aba atunulira guggwa omuwala aba atunulira bugagga. Kati yasooka n'anenya kati oyinza otya okundeetera enfisi mu basajja ne mu basajja mulimu enfisi. Ono alina sente ziriwa tezimulabika. Bannange wamujja jjo ku ccupa. Mwana muwala yavulugirawo Kataala gwe walimu amagezi leka neekunswaza totta mulimu omusajja namugayidirwe maali weeri era yakkiriza dda nga nkimanyi olukuwa oba okujjawo naye banzijjamu. Kataala nedda mbu ono mugagga asula mu kabada ng'emmese kati ate emmese enjavu yetava mu kabada
eba enoonya bukunkumuka. Kati mwana muwala tayinza gwa ku nsobi agenda atwala omuvubuka ono nga wa bukunkumuka ayitawo. Twala ekizibu kyo. Kakatuddako esaidi ez'entinda Kampala waliwo ali ku ssimu. Sam Kapul original names tugenda maaso ejjini ly'ekibuga. Kati ajja ali ku ssimu alina business zakwasaganya. Olwalira essimu w'ofiisi yakubiri. Kati akomawo ewaka. Kati kumbe waliwo ali mu kugezaako okusootinga engoye. Bannange mukwano kulikayo. Omanyise bo mu bafumba abaagalana omwami buli wadda obeera ku ndaba kuki. Naye mu bufumbo omutaliimu kwagalana gukomyewo nze nfudde. Sewo nsinyota leero gende mukwano oli otya. Kati lwaki toleeta bbafu y'okubiri n'enkolezaako owulira omukwano. Kapulu mu ndevu n'obuba omukwano ayina munki. Kapulu mu ndevu ze n'obuba. Naye saagala munaye kulaba nga ate sikuyambye. Kaderi okimanyi nti olwaliyo kansanze ku mulimu. Namugamba naye nkunyumiza ki? Kyadde waabwe omukazi wa ono mukwano gwange ssebo yakyadde waabwe w'omukazi. Bakyadde munnange babaliisiza empombo bagenze ne bakyala. Ekintu ekyo kizze kinkuba omutima naye nga kakati ono tunfere n'abanga yakyadde tunfe nze lwaki sikyala. balyoka bamusibirira. Namugamba bamusibiridde embuzi nkoko biki bamusanyukidde nyera ne bajja ne bamuwa ebirabo bingi. Nangagga nolaba ekintu kyaga famire eno nagirabye. Kale simanyi na kumanya omwana ono omukisa gwe yafunye nange obedde ekintu kindi bubi nga mpulira kintawaanya. Ne ngamba naye kakati nze ye nnyinza kukola ntya. Teso kyembadde nyina mukwano. Kati nno bwe nvuddeyo nange mpulidde nga nsitusa omutima ne ngamba lwaki tetubanga tuteekateeka ne tugendako ewammwe nange nendabako ewammwe. Kakati ekimuyunidde tunfere we yakyadde wabe wa mukazi we bamusibiridde ebintu bingi nnyo. Kati naye agala agendeko wabe w'omukyala we bayinza omusibiririra bannange okusibirirwa kikulu nnyo. Kiina engeri gye kizaawo omukwano wakati wa famire ebbiri. Kasa kibanga famire emu si yeefunamu. Sikwesiga lwaki? Namuga saagala ogaye nsikwesiga. Naye munange okuva etwatandika okubeera ffenna tetulaba mwana tetuyinaawo mbeera tugira bwabe nakane zibinze gunde nnyo naye nyagala ndabeko ewammwe togaasi kwesiga kuba omukyala ayinza ogoba omwami yanzudde ndi musezi naye obeera musezi munange kale nze ewaffe saakulirayo era aliwo omuntu yannona ewaffe ewaka nga ndi muto nantwala tatange oyo munange ye yampayewo omuntu naye simanyi era mukazi kyala yali awo ng'alinga sengaawe naye mbu nga si sengaawe naye mbu ewaabwe engeri yavaayo nga muto nnyo oba baali be Lwamateeyo. Lwamata ogambe Lwamata ono asangibwawa? Lwamata w'ekibuga. Lwamata w'ekibuga. Ogambe bakuzaalayo ekibuga. Kati tetudda kumala budde. Ekibuga simuweevugira. Araro. Kale tewali buzibu. Kakati olaba okiraba ekiriwo ekirungi omanyiwo engeri gy'omanya ekibuga tugende kuba omuntu omulamu tabula. Amannya gano ge makulu njagala ekigwa kiveewo njagala ekigwa kiveewo tugende nga bwe tuli abazadde tubage tubadde tunoonyaka ebisigadde tunaabiraba. Ekisinga okunuma butamanya wammwe munaye mukyala ebyokuva mu muzigo okuva ebbanga lyonna lye babadde wano n'omuzigo bagulemeddemu. Ate munanga abakazi bano bayinza ovaako omukisa ogukutwala mu maaso oba ebizibu ebikusiraanya. Kaakati ye ekimuluma okuva lwe yafuna ono omukyala banga ddene ennyondo zibadde zikaaba kumpi buli lunaku naye ennyondo ezo zabadde kuba munne buli lunaku. Ate wabanga tamanyi waabwe buba buli azaamaanya. Okomerera si kubi naye n'okomerera ng'ojjukira no munnange. Kati nno bwe bavaawo ekyo bakiteesaako bakireeta omwami akireeta ng'ekirowoozo era omukyala n'akigula. Kaakati mu kuva eyo waliwo agenda maaso
ali mu kunoga ddagala. Manyi nazi kuno abantu nga bakolera nnyo ku ddagala. Kaakati tuddako ewa property master Kayungirizi. Ne bakayungirizi bano babaako emirimu egigaana. Nakijoba obedde oli wano. Nakijoba naye lwaki buli kaseera oyagala kunoga ddagala? Baba abeerayo. Nakijoba olabika bino byonogerera eddagala oyinza okuba wandoga. Ate n'oŋŋaana nzije nkulabe. Baba ŋŋaana okuta. Munange baba tayagala nve waka era buli wojje waka baba ŋŋamba where are you going? Kati where are you going? Oba tosobola mugaani waliwo omuntu gwenjagala okulaba kuba omuntu ono avunaanyizibwa oba nkulabikira ng'omuntu atalina buvunaanyizibwa. Ssebo oli wano weediriisa eryo eriiso ly'omuula kati n'abalala baliraba lyekyusa. Oyagala bakuntwaleko nkabe ondabira ddala sayizi gye ndimu entono eno oyagala kola ku magumba. Ennyama yagenda Bukovu na birowoozo. Bannange Kataala. Kaakati ono omanye ebintu by'abakazi tewaliwo ekintu kikolebwa watali lugambo. Abakazi bwe batakoze ku lugambo baagala nnyo eby'olugambo ne beegeya ne bakola batya. Ekyo kya musaayi gwa mukazi. Era omukazi oba n'omukazi nga talina lugambo tyamu. Ababunomu abaaliko ekizibu omukazi buli wataba na lugambo. Katatandise okwogera omusajja yafuuse sirias awo yakomye olunaku lumu n'akengejja akyamuka aba nena alina kyamuse. Katonda nno mwebaze. Abasajja b'ennaku zino okukugendera ewaabwe tekikyali kyangu. Owulidde? Naye omusajja bagamba nti agala kukyala wammwe muneekyebaze. Mu bantu ab'enjawulo mwoli. Ne banne kati ngenda kukola ntya? Namuga nti mbadde njagala omperekereko tugende ffenna. Omukyala yenna okulaga nti mu society teyeeyisa bubi aba n'emikwano ate egimubeererawo n'omusajja bwe kiri. Kati yagamba ono amuwerekereko. Bannange enviiri zonna ziizino. Kino oba banna ekyo kikazi kyattu kyagwa ku Sserubambula. Enviiri ziringa ze bakunyula in fact bamaanya maanye. Kati asobola kugenda ku mukolo gwa mukwano gwe kuba enviiri tezimuganya zimusiiwa. Namugaa munange kankole omusajja kyayagala asajja b'ennaku zino banne beemoola nnyo. Kale munnaffe ng'akwata ekkubo nga yeeyongereyo. Egenda maaso firimu yaffe. Bateekateeka genda kulaba omukyala gy'azaalibwa. Kaatulabe gye biggweera. Munnange nga tubukeereza nkokola. Saamu Kapuuli yakeera kusiba masaati. Karinga mugale tankusiba mapeesa. Indako tunyweze muzigo tegukuumika. Ate obeera oyagalawo nnyo woobeera naye okeera enkya nga baye baakusengudde. Nga bakusengudde baabano ng'agenda maaso amutereeza. Mulimu gw'abakyala nnyo okumanya bba walabisaati eri abamulaba. Omanyi n'abasajja bano oba tomulabiridde bulungi eyo gy'ayitaayita aswaza. Kati oyinza okugayalirira omusajja n'atandika okuyita mu kkubo ng'alinga ekironde kye baalonze. Olina okuba ebikalu bikunyumira nnyo naye olwotakuba kikalu otunulanga omuyaaye. Lekerawo otunulanga omuyaaye. Kweni kyekyo. Kaakati bannaffe nga bajja bakwata ebyo ebisoboka byonna babe nga bagenda maaso. Yamubuuza bye balinnyira. Kati bagenda yagaa tugende tulinnye kabode wano egundi. Bali ntinda. Kati bagamba bagenda kulinnya kaboda kabasule wali eri Kaleerwe then wabeerewo akabongerayo wali eri ku Hoima Road. Awo balinnyewo kitakisi bakkirire naye baba baviiramu lw'amata. Kati we batunga bajja bafuluma ekibuga. Egenda maaso tubajjukiza mwena bali ku VJM official teweerabira okusharinga film eno okulabikanga osubscribinga katudda ku kaluke k'abaseke
kabaseko nasangibwa lw'amata kati bannaffe okekkereza si wabi kati engeri gye bagenda nga tebamanyi gye balaga batuukira ku stage ya bodem mama eradde nga tebabuuzaako omwami gwe basangawo muviira bane muli baawa mune tuva Kampala mu byalo eno omuntu okwogera kigambo Kampala libajjinja ddala naye si ku mulembe gwa leero kati ate ab'ekyalo basunga kuba bakimanyi emmere gye muli ab'e Kampala eva mu Sakala bw'obuuza ennannyini kyalo kaakati babuuza ku chairman bagenda okubuuza kumbe chairman mu biseera bye eby'eddembe abatakuba sitampu abaali ku booda ye anoonya kafimbe tuvaako bamubuuza yababuuza babatwalako zadde bondo n'atuva mu kibuga twakola ku bazadde twagala otulagire ewa mwami Elifaazi oba Faazi anti mukyala amannya bagasala osanga oli nga yeddimbuka ne bajja balisalako erinnya ddimbu kati yambuuza ne gwe gwani ye Nakato gwe mwana waffe ogenda okwetegereza Nakato ono ku kyalo kuno yali yavaako yali wa ku kyalo kuno Nakato nga bamumanyi era ewa muzeeyi Faazi bamanyiyo katulagirire emboozi nga gikomya mu bufunze kwata wano ewa Faazi bagenda bagwako bugwi ng'abako waliwo kye bayita okulagaanya tebalagaanya kati ebiseera ebisinga oba tewalagaanya oyinza okuwandiika ebbaluwa naye ku kintu nga kino gwagenda okukyala gy'otamanyi oba osaana n'ogendayo n'osooka weetegereza embeera ne mubanga mulagaanyisa bulungi ne mulyoka mutandika pulaani y'omukolo y'ensonga lwaki bazenga gye bali kaakati muzeeyi yabalagirira wabula akagendo weekali yabagamba oba nandi batutteko ono omwami y'omu ku be bayita abafuta tetwagala kiyita nti mukuddo naye nga kyekituufu ekimuvuunula mukuddo kale nno okutuuka ne baba nga bategedde omuntu najja abayamba yenna awulira nga essuubirize gy'ali abadde amaanyi n'essuubi bimuweddemu efirimu egenda maaso njagala weetegereze okimanyi nti omusajja akulabe n'akutegererawo bano mulabako namugamba bannange simanyi omuntu oyo amutegedde olumulabe n'amutegererawo abantu eyo gye bantwala kati munenge gye bamutwala nga muto ate munange ebirwa byerabirwa amakubo gagejja wewaleka ensiko osangawo ensuku abantu ababasenkidde ku kyalo n'amakubo amapya agabagaliwo kati buli kyolaba kiba kibuzaabuza tugende ekirungi chairman gwe tusookeddeko naye bannange ebbanga libadde lyawala ne chairman olaba yamutegereddewo kirabika newaabwe tebajja kumukola ki tebajja kumwekanga munnange bannaffe nga bagenda maaso n'olugendo olugendo balutwalaganya olugendo efirimu egenda maaso bayingidde ekitundu naye olwayingira ekitundu guno gwe muti gwennyini we baziika omwana ne bamugamba ye waawano oyinza okiyita okusuula naye abalongo guba mwoyo gumu omuwala gwe bagamba tadda ku kyalo olaba bwakuze bamujja ku kyalo kuno ne batambulira nsonga lwaki bamugjeeko yali muto nnyo tegeera ebintu bino uno akomyewo ku kyalo efirimu egenda maaso njagala weetegereze nkwatiraako mala okunkumula soka olindeko saagala seramba ka amagulu omanyi tewamanya bbaawe yasooka mu bukomando twala eriwo tewanimba limba oli ninja alinga abuuka emitego najja kunkumule naye yanguwa ebintu byebimwanya ebyo munange togwa mu buzibu enjuki zijja kuluma okagojjereke aba ali wano lwaki tonindidde eri genda leka nawe ononyamiza gyakulingiza oyinza okulingiza abakojo oyagala kuningiza leka nawe damuli
vaawo wano ddeeri yenza watera ajja kuze kumbe oli ali ku kkubo mwami ate oyogera naani gwe omanyi waliwo ebintu ebizza amagezi wadde gaali gaabula bebi sweetina my sweetin lumba ekiruno olutabeerangawo mu kika kyewaffe omuntu okuwungirira zaatanywa njaga oba nina wempisa awali abaginywa n'embaka ovuddewo kaawo ono najja kwekojowera kuba simanyi oba okojjowa abadde amaze n'ayitawo yamugaa kirabika enjala ennumi olugendo lubadde luwanvu n'omusana twandibadde tufuna ku kyokulya oba ekyokunywa kamunguluza ze yamugaa kamunguluza ze enjala eyinza okuluma n'olaba wali olumiddwako ku njala n'olaba ebitakwatagana leka naye kati ate enjala ng'evaawa leeta nkulage iza tugende hati kandi kino nakyo ndikyo ebintu bino byendi okulaba kati alina ku bwezi ekyo nalabako omuntu nga yalwala ensimbu just on one effect like this kulumwa njala kino kye bayita hunger effect enjala ekuluma n'oziba amaaso n'oyogera ebitakwatagana kati ono omuntu mukulu ali wanayogera nga lubaale tugende njala etuluma kkiriza kyendabye owai oba olimu obulwadde si bulwadde bwa mpiso n'empiso no nazo yali azitya oli bulungi oli mulamu mukyala tonnavaako ku kkubo kuba kadde tugende naye oba tonnavaako ku kkubo ninga alabye ng'ovuddeko ku bbala ebbala lino tonnalivaako ekyo ekimu nekibeere kadi yamubuuza oba asusumbuka okususumbuka kwe kuvaamu ababiri osusumbukamu omulala kyekka omuwala ono yaga atasumbuka ayoke tolina akuluma efirimu egenda maaso oli bulungi kituufu kankwate ensawo tugende kati ye teyalabamu nsonga yalabye ng'omulwadde oba enjala gweruma naye n'olugendo oluwanvu lwotatera kutambula tebisudde engatto lubege woowe nga batambula bannange ekituufu waliwo owookubiri bw'oli bwafaanana n'ono bwafaanana abalengera beediriisa ate munange ebintu by'abalongo oli buli kyaba nakyo n'ono aba nakyo kati omwoyo gwamukubira ondaba ati wandeeba kandi ninki tugende iza tugende bannange kati waabaki konka wafuura omuhanda gwakuweereza ki kaakati nga basanga kawago bamubuuze ewa faazi mukwata eryo lino olimu amagezi ngambye liri kale weebale kawago kwata eryo nga weriwettawo eriti ogende nalyo baasi weeraba byekyalo bazibu gamba kweyenjwa munanga abantu b'ekyalo bano ayinza okugamba nti kasita ova kweyenju otambule naye oyinza okutambula mayiro 5 nga tonasanga mulirwano guddakaawo naye ng'oli agamba kumpimpi awo n'otambula kakulwentebe ayinza okugamba niwogenda kumpi ogenda okajjukira otambudde mayiro 2 kati waba tayagala kutambula ki ekyamuganya okulinnya boda obuganiriza obumujjudde mu ndevu tambula ayagala emaali ye baaba yagwa ku maali ate ezo emaali ze mwagala ezo ziba n'ebizibu kati waliwo ali ku mapeera kati ali ku mapeera ekataala
abali balya nego gali mu nnimiro ye Kataala si musuma omulengera yalwala emize gya kamuje kati aba ali ku mapeera ogenda okwetegereza atonaani afudde bannange ennimiro bateekamu ejjiini erikuuma amapeera kye yalowooza n'ennimiro mulimu omusangiggi mulimu omukolomba kati yakudde ku mukolomba ng'otuukawo obabuuza kaakati bano engeri gye bagenda gye batamanyi beeteekateeka singa basanga abakadde bagenda kunyumya mbuuzi ki nga ngamba senga alina okubuuza senga ebamumulaga then amunnyonnyola senga ndeese olulenzi banendeese olulenzi okankusikawe naye nno ssebo n'abalenzi babonyebonye kuba abalenzi babaamu ekika naye guno si muwotokwa zindabanga guno omuwotokwa Sam Kapoor kale abe nange nja bannyonnyola ai Sam Kapoor himself yenze nagagga weeyo gyenva mukama lwana naye nagagga asiba etayiza ebitege ate alina esaati zino zayambala ezitookebwa musana kusiiwuuka kwegamba zeesiga mu buwangaazi zimubeererawo mu buli mbeera nzize naye abantu abagenda ku buko mujja mutya nga n'ebyokwogera temubimanyi kati bali wano beeteekateekera mu bbala we beeteekeddeteekedde munzaali njagala weetegereze firimu egenda maaso katulabe bagenda funa abaana babiri tenga bakulu tugenda ku okimanyi bazadde bagenda okuzaala abaana babiri bandi banga babadde baludde n'okufuna abantu be bayita abaana jangu tugende daba engatto yennyini eringa erimu olulumba ebizibu byakugitambuza jjukira n'engatto naye olina ogibalirira weetegereze nga nangawo nkubawo nga nangawo bannaffe nga beeyongerayo n'olugendo lwabwe efirimu egenda maaso katulabe ludda wajja biggwera kaakati waliwo abaali mu kunoga eddagala ly'abajjajjaabe ali mu kunoga ddagala ly'abajjajjaabe Ronald omugezi jajja magezi mutuula ku ttale ly'amawaabwa jajja magezi mutuula ku ttale ly'amawaabwa ali wano agenda maaso ali mu kunoga ddagala ly'abajjajjaabe lye baamutumye efirimu egenda maaso weetegereze ogenda ogwadagalaza kikino banange ani akunkumula emmwanyi mawaawa agenda okuyuguma nkutegedde jajja gusinga nga amafumu n'engabo jajja emitawaana gye gijja jajja mawaawa yagiraba ani anyenyeza omukunda neeza buliwo omukunda nyeeza abajjajja be banyenya omukunda neeza omanyira tulabbo mitaana gye meyingia ai ajigijigijigijigi kumbe ekizibu ekize ku kyalo kikino obeera mu nsi muno ng'oli mwana muwala mulungi mubalagavu naye nga tomanyi nti oli kizibu menace to society sooka olindeko olaba obubonero obulaga mudde gye muva olengera kati matwale alagawa matwale empala zitwalira ku jeeke makamala ogenda walingule kasoda kati ono yamuganza ennyonta yannumye edda kanoonye soda gula ng'agenda mbu ku kaduuka kati bw'agenda ku kaduuka kino ekyalo bannaye kiriko ekikolimo kya musana gubabula obanga ngege ku lutimba bakkalirira n'okijjamu enjawulo tuba tuli wano ng'oli akagenda kasoda bebina sebo soda mbuze baba abuze soda aturutuuka awali tere tunaalufu soda tujja mufuna jalabika bugende bugenzi manyawo omukyalo iza twende hati tujja okunoonya soda maasa tuyinza mundi kitegedde ddiya kyonna kye tunaagwako atira bano nze hani nze ati nagambira nti kasoda aha kwagala kali maasa aha gala ne kali omu miisho kwedda kasoda
njagala ati waenda kasoda kali omumiso n'abawala bana njagala tubeere ffe ali wano omukyala amusubira mu bingi era kebava ewaabwe omukisa gwali gwabagala gujja kuggula anti wakumuzaalamu abaana nga bana balenzi babiri naye obanga alese bawala nga balongo nakyo kizaamu amaanyi gwagamba bino mulongo nnyo ekyo nki kati okakasa byoyogera nnyo kano ono ne bajja bamugaa tutte endagaano laba omudongo bwayingira endagaano wakati we n'omusambwa omusambwa kasita oyingira nagwo endagaano nga bw'okikkiriza bwe kiriba mu ngwala n'emisinde yo bwe tubeerabise tubaagala nnyo mwenna abatulagira mu bina Uganda tetujja kusukkako wano eniyo bwetyo bwegenze mubaddemu ekyokuyiga kansuubire bannaffe abakyotera film production nali okutuusaako nagaye nate nga bulijjo eminze nkuweerezaako VJM official it's our and our on YouTube channel don't forget to subscribe and share abankumire tubaagala nnyo yesoke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate Kawanga ne Kateesigwa kaakati bagwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu musobola okujja mu Kyotera film production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 omanye ebisinga okukyotera film production naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukuza ekyokuzanya firimu bakwawodde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okuleka nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema entandikwa egenda maaso ate nete